Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kitalo abasuubuzi ababoda n'abataxi bagobeddwa mu kibuga Kampala okutuuka olunaku olw'Emmande nga tewali n'omu alabikako oba nga teri n'omu abeerayo. Babagamba yessaawa entuufu to protecting effe gains zaffe. Minsa Kabanda nga minisita wa Kampala atera nga gwe balonze ng'omubaka wa Kampala wa Kampala Central avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera era ono ategeezezza Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Bigambo byayogera era ono ategeezezza nti yesunze okugasimbagana ne munna NUP David Lewis Lubongoya mu kooti. Avudde ku ki byonna nsobodde okuba nga mbikukuŋŋaanyiriza. Laba ekiri mu makomera gye basibira bannankyukakyuka ba NUP. Bw'owulira bino toyinza kulemererwa kwoza ku mmunye. David Lewis Lubongoya avuddeyo kwebyo ebyokubanga yayogedde ku kyogenda mu kooti kiki kyekitegeeza naddala eri bannankyukakyuka. Bino byonna mbikuleetedde osobole okubanga obimanya ate munnange oleme kubwako kyosubwa. Erinnya Nzeddeni tuli ku mukoto gwaffe ogwa Beyond the newsroom. Nzikiriza tutandikire wano bambi ku mboozi y'omuwala ono eyafudde amanyikiddwa nga Diana Skies. Ono nno mu TikTok abadde asula Kyanja mu apartment gye bamusanze ng'afudde. Era poliisi bino byezudde byesobodde okubanga etugamba. Kyalo ono abadde asula ku floor ey'okuna. Omukubi ono ngenda kusoma ezisatu bamusanga mu kkubo ng'alina ebintu. Poliisi yali ekola patrol. Yasanga omukubi ono ng'alina ensawo ng'erimu ebintu by'abakyala. So ne wabeerawo ebibuuzo bingi bye twali twetaaga omubuuza ne tumukwata era ne tuggulawo omusango ku webisa Mavi. So bwe twamugulako omusango tumuteekaawo era ekyatujje enviiri ku mutwe okufuna abantu abamumanyi abamanyi omukyalo ono okujja ku poliisi ne bategeeza nti basanze ennyumba ya munnaabwe nzigule nga waliwo embeera etategeerekeka. Etujja nga poliisi twetegereze era olwabadde okuyingira mu kisenge mwasula kusangamu omubiri gwe nga yafudde dda. Omubiri gwamaze ne guggyibwawo ssaawa zaadde z'akawungeezi ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Abakugu be bajja bba bongera okulambika obulungi ki ekiyinza okuba nga kyamuleetedde okufa naye ku byetwalabyeko n'amaaso kiyinza okuba nti no yatugiggwa. Tusobodde okukola statement zonna ezeetaagisa ne tufuna n'obujulizi obwetaagisa okutuyambako mu kunoonyereza kwe tulimu. Waliwo abantu abalala babiri abakwatiddwa okuli Wambale Joel ne Otto Joseph. Bano nabo tubalina okutuyambako mu kunoonyereza. Wambale ono y'omu ku bagabirizi b'ekifo kino omukyalo ono mwabadde abeera David's apartment. Ne Otto Joseph gwe batera oyita Rasta y'omu ku balabirira Catherine apartment mu kifo ekyo kyennyini era n'omukyala wabadde abeera. So bano tubalina kubabuuza abeegijogi w'ebibuuzo okutuyambako mu kunoonyereza kwe tulimu. Poliisi wakati mu kubeera nga bagenda mazzi n'okuba nga bakola okunoonyereza ku kiki ekituufu ekyassa omwana ono nga bwe balinda postmortem report okuva e Mulago. Omwana muwala ono bambi omuto nga n'amabeere gakyamuli mu kamukwato byavudde mulamu w'ensi eno. Baana bawala ekyamazima amatuufu bino nno bizze nga bibaawo. Recently ndowooza it was last year tulina story gye nakola ne MC Mayor eya omuvubuka amanyikiddwa nga Alvin yafiira mu muzigo gwa girlfriend we. Mu mboozi ezifaanagana bwe zityo tezaawukana nnyo nnyini ddala bw'oba ozitunuulidde. Ntera nnyo okugamba abavubuka bannanga bali myaka gye gimu nti bw'oba tosobodde kubeera nga weekuuma tokolanga nsobi n'osula ewa girlfriend wo kuba ojja bawamunyiiza dda
agenda akuteeka epiro ku mutwe akutta akusaanyeewo. Sinakindi ekyo bw'oba okitadde ku mabbali. Tusaana okuba abavubuka abeegendereza ab'omulembe guno kubanga abantu tebakyali bannaffe. Oluusi oli ejja mu bulamu bwo ng'alina ensonga. So at least kiba kya buvunaanyizibwa nnyo nnyini ddala okubeera ng'oli muntu abaako wooba n'ogamba nti kino ne kiri. Then n'obaana ab'obuwala ekyamazima amatuufu n'omwana adde tannaweza emyaka 27 avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tubeere bakkakkamu ensereme tuvuga speed nga bannaffe bye batuuseeko nti nawe oyagala obbituukako. Buli omu alina olugendo lwe ate Katonda oyo bamungo alina buli omu kye yamugerera. So tubeere bakkakkamu nnyo nnyini ddala tusobole okubaako naffe we tutuuka nga Katonda yatutuusizaawo. So si kwe kuyaayaana kubanga okuyaayaana okungi kuyinza okumaliriza ng'ate kututta obulamu bwonna. Anyway, ebyo bibadde ebigambo byange ku nsonga ezifaanana bwezityo. Kaakati nno bo bannakampala batandise dda okubeera nga ge bakaaba ge bakomba. Mbuuza lwaki waawano. Ekiragiro ekiyise kya kutwala abatembeeyi buli omu aveewo mpola mpola waali. Era tusaba n'aba enforcement baleme kubeera corrupt nga bajjako abantu bano tebabajjaako ssente. Njagala KCC ekole kyeteekeddwa okukola nga KCCA esobole okulaba nga tekola ki nga abantu bava ku nguudo. Kibuga kyaffe kibeere kibuga ekyeyagaza era nga tubawadde kutandika na leero naye ne basaba ennaku weeks 2 ennaku 14 tubawadde okuva leero nga 5 paka nga 19 babeere nga kino ekiragiro kiteereddwa mu nkola. Tugenda kutandika okutuba nga tubasindiikiriza tutandika ne mu nnaku z'omwezi nga 2 nga bonna bavudde ku Kiku streets. Tumanye ebifo bitono bye bakoleramu. Tugenda kubateerawo Sunday market ate tulabe nga ne evening market tugyogerako ne security. Tulaba kisoboka kwate kisoboka n'ekya Sunday market kiri confirmed tugenda kikola era tusuubira abantu batulinde nga tutaddemu ekyo ekintu mu nkola. Abagagga bannannyini bizimbe okubakwata batya tugenda kolaganira wamu ne KCCA okulaba nti tukwasisa ekiteereddwawo. Tugenda kukwataani omanyi bino baabibagambanga nga mulowooza balimba. Oluvannyuma lw'omwalo okgenda nti ku mwala kwe mwali muwateeka ebintu byammwe kaakati ekibaddiriddeko ne we mubadde muzze ku luguudo babagobyewo. Olunaku olwaleero ekyo ekiragiro kiyise otandika nga 2 bagenda bbanga bakwate. Ababooda babadde beeyagalanga mu kibuga bavuga kyere emyezi ng'ebiri emabega. Era bamu ku bo nga bakimanyi nti kano ke baliko kalembekereza ka byakulonda ne bwe kwawedde kaakati kino kye bayita mu kisanja hakuna mchezo to protecting against zaffe. Kati gwe bakusange ng'otadde wali eri kyati mb'otunda ojjawulira embooko nga bwe babiyoola. Era ebimu ku ebyo bali mu ezo nsubuga byagenda osanga ebyokusomozebwa ebinene Lukwago byatobye nabyo ebbanga lyonna. Kwe kwezuba n'okubanga meeya yagibwako obuvunaanyizibwa bwe bwonna abasajja ne babuteeka mu nsawo zaabwe. Kampala eriko minisita wa Kampala ng'erina n'omubaka agikiikirira. Kyokka okwo tebakomye okwo ne babongerako n'omulala. Misa Kabada ngenda mukomyawo mu maaso kaawo katini naye njagala osooka owulirize emboozi eno katini nnyo. We don't want to kill you. Just give us Bobi Wine. Intelligence has it that you're the one who has been keeping Bobi Wine for some time. Then they asked me when I came, like, when did you leave Mbale? Is it at midday? And I told them, yeah, it's true. So it was a midday when I left Mbale yesterday and came here. So all along, I think they have been training. So the people around now say today, when I went for voting, there's a vehicle that was following me without number plates. So these people had been following me for some time, trailing me. But before that, remember they had been sending me messages, people calling me, CDF wants you. I'm going to CDF for me. CDF wants you. Cooperate. Their messages are there. The person kept sending messages, but I didn't even reply. Don't be stubborn like Kalfani. We shall take you. We just want you to cooperate. You just be a smart girl, be quiet, give us what we want, and then we shall let you.
Omukyalo ono baamukwata ne bamutwala nga bamugamba kimu nti tubuulire Kyagulanyi waali ffe tetulina kye tukwetaaza. Era ne bamugamba nti baamusindikiranga obubaka obugamba nti CDF wakwagala era akwetaaga. Wabula nti baamulondera akabanga akawerako nga buli wazza ekigere wajja ekigere we bakizza. Uganda ino nno bikaabya amaziga. Anyway, kale ebyo kambikomyawo. Sooka owulirize ku mboozi eno. Anyway, kankweminsa akabanda ono tumugjewo lumu. Mungu wakuganya nabo bagala kukola mu kooti. Tekina tabu amurebe. Era nsaba bagende mu kooti. Kuba mmanyi nti nawangula mwalaali, nsaba bagende mu kooti, nsaba nnyo bagende mu kooti. Era tubasalire nga banamalako. Tebajja kumalako kuba bye balopa tebabimanyi. Tobitigira. Soze nsaba bagume bugumi twawangula. Ngale President Museveni bwe yawangula. Bagende mu kooti. Njagala bagende mu kooti. Ate wawangulira waggulu. Namuwanguza obuluka sana. So n'olwekyo talina kisuli kyakwata. Talina kyakwata. Omu n'omudaala gumu. Buli muntu n'omudaala. Tugana ne balandlords tubajje mu butale. Bw'olaba nga olina obukakafu nalina emidaala 10 mutuloopere tujja kumugyamu. Ebyo ebizibu tulina nabyo mu office nga tuwandiikira abantu emidaala bagitwale egirimu abantu 10 oba oli ajja ati nze ndi landlord nsoloza ni mitwalo 10 bajje baloope ku ministry ya gender basobole okulaba nga babajja. Boda olwaliro mbadde ku migeteko omujjuzo gw'omu Kampala naye nga n'ate ne bodaboda nsaddeko ne taxi ezibeera wabweru seje ezabeera gazette eza bodaboda naye ate ngenda kuyinga katero ndeesa abatembeeyi naye wiiki ejja ngenda kujjalo n'ababodaboda nabo nga mbawadde ekiragiro ekyamaanyi basobole okuba nga batereza bodaboda zaabwe ziri mu Kampala batereze bodaboda stages n'abataxi ngenda kujja nabuno nga batereze stages zaabwe z'emmotoka bano balubyanza tubagobe ku maka n'ekigambo ky'empisa za bodaboda kuvuma abantu ku kkubo. Minisita Kabanda agambye nti ye mweteefuteefu okubeera ng'ate munnange agasimbagana ne Rubongoya mu kkooti. Agamba nti yamusinga obululu kasanvu bulamba tewaliwo kituli na kimu Rubongoya kyayinza kuyitamu kuyimiriramu n'agamba nti yawangula akalulu era bw'akeera ku makya n'abagamba nti yawangula Rubongoya aba alimba era aba asaana nnoonyerezaako bunoonyereza. Wabula era Minisita Kabanda bw'atyo bw'ayogedde ne ku ebyo ebikwata ku basuubuzi n'abagamba olujja adda kuba bodaboda oluva kuba bodaboda ate yakwate kuba taxi kati gwa bodaboda adde talina stage. Basiba ne banyabo nga bulijjo David Lucy Rubongoya olunaku olwaleero nze kwogera ku nsonga gye ndaba etambula. Olunaku lwajjo tubadde ne press conference ku Kitebe ne twogera ku nsonga ez'enjawulo ne tuwa update eri eggwanga naye mu nsonga ze twogeddemu nsonga y'okwenkalejinga abantu baffe abalina emisango okugitwala mu kooti. Era ndabye abantu abamu nga bakimisinterpretinga abalala deliberately nga bakiteekamu ebigambo byabwe n'ebirala bwe bityo nendowooza nti obaoliawo kyali badde kikulu okuclarifyinga. Mukimanyi bulungi nnyo nti buli kiseera tubeera twewuuba mu kooti ez'enjawulo ku nsonga ez'enjawulo abantu baffe bwe bakwata tugenda mu kooti abantu baffe babawamba kati nga deputy presidents baffe ababiri bwe tutamanyi wawe bali n'abalala tugenda mu kooti eyo ne tuteekayo habeas corpus applications kubanga kiba kikulu nnyo okuziteekayo okutwalayo obujulizi obwo oluusi tufunayo bwenkanya oluusi tetufunayo bwenkanya naye tugendayo mu kooti ezo kubanga it's one of the fronts ze tukozesa okulwana. Kaakati twakava mu kalulu akawa president twava ne tubategeeza nti tetugenda genda mu kooti olw'ensonga ze twalaba ku mulundi guli. Naye kaakati ku nsonga z'abana abantu baffe bakansala ba MP ba meya n'abalala bye babbye simanyi omuntu yenayina lwaki abeera abadiscouraginga okutwala emisango gyabwe mu mbuga z'amateeka ate ng'akimanyi nti abo abantu balina obujulizi omuntu ogenda kusanga ng'alina DR form zonna eziri awo eziraga nti yawangudde akalulu. Weewaawo nga bwe mbagambye jjo tetugendayo nti tumanyi nti waliyo 100% bwenkanya twakiraba ne ku mulundi guli twatwala emisango mingi nnyo egimu ne bagifutyanka n'ebirala bwe bityo naye twagendayo ne tubeera ku record. So abantu baffe bangi nnyo twabagambye jjo nti abakulembeze bangi nnyo ba meya ba kansala ba MP n'abalala be batalangiridde mu bumenyi bw'amateeka obw'ekitalo. Kaakati abantu bwe baba batuta obudde ne bakunganya obujulizi bonna lwaki obeera badiscouraginga ogenda mu kootisi okuteekayo emisango egyo.
kakati oli asobola okwebuuza ekyo nno kitegeeza nti we tutunudde wokka no nedda kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti struggle ebeera ne fronts nyingi nnyo. Struggle ebeera ne fronts nyingi. Court is one of the fronts zetukozesa mu lutalo oba mu lutabaalo lwonna lwonna lwetubeeramu. Mwe abasoma ebyafaayo, abasoma ku apartheid, abasoma ku ntalo zonna ezibaddewo emyaka gyonna gyonna, abantu bagenda mu courts. Si kuba nti baba basuubirayo bwenkanya 100%, naye oluusi tugendayo ne tufuna chance n'osangayo omulamuzi ng'ali soba n'akuwa ne judgment ennungi. Naye ne bw'aba atakuwadde judgment ennungi oba obadde ku record, era kyova olaba ebiseera ebimu bannakyemalira bwe bagwa, egyo emisango bagirevisitinga abantu gye baawaaba, abantu gye baateekayo. Naye bw'oba tebaguteekayo kikyoba osuubiramu. So nga bwe ngambye ku kya president twatuula ng'ekibiina ne tugamba tetugenda kuteekayo musango era ne tuwa ensonga zaffe. Naye kakati era ne tuzemu ne tutuula ne tugamba nti bano abantu baffe balina obujulizi bwabwe all across the country. Lwaki obujulizi obwo bufa togeeyo tubudismisinga ne tugamba tebulina kibutegeeza. Ne tugamba bugende mu courts. Naye ate ekyo tekitegeeza nti fronts endala ez'okkabanja ziba zivuddewo. Ebbanga lyonna tubadde tubagamba president yamala ennaku ezisukka mu 100 ng'atambula mu ggwanga lyonna nga encouraginga abantu okukanoonya, okukalonda, okukakuuma, okukabanja. Era yabategeeza nti obuvunaanyizibwa bw'okkabanja si bwa bakulembeze bokka, si bwani obwo obukulembeze obwo obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi nga bannayuganda. So tuba twencouraginga abantu baffe nti naawe ng'omuntu kola ky'olina okukola, naffe tukole kye tulina okukola. Ffe omulimu gwaffe olaba buli kiseera tuvaayo ne tukubiriza abantu ne tubabuulira ekyokukola, abaana baffe abaavaayo ne beekalakaasa ne tubafunira balooya ne tukola ki. Of course embeera yaliwo twagiraba, abantu baffe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baavaayo ne bagezaako n'okwekalakaasa ne babakuba amasasi ne babatirawo. Olunaku lwakyo twabagambye nti nakyemalira talina kubeera comfortable kubanga okuba nti kati abantu tebali mu kwekalakaasa tekitegeeza nti tebasobola kwekalakaasa ku demandinga ddembe lyabwe. Kubanga era olunaku lwakyo twabawadde examples z'abanakyemalira ababba akalulu ne balowooza nti biwedde naye abantu ne babalagako nti tebinaggwa. So ezo embeera zonna zonna abantu falina ozitunuulira. Naye ate kineewunyisiza nnyo okulaba nga waliyo abantu abadiscouraginga abantu okutwala obujulizi bwabwe okubeera ku record. Kiba kyabwewuusa. Ennaku ezo mubadde mulaba buli wabamba abantu baffe tugenda mu courts ne tusaba habeas corpus. Abantu baffe bakwata tugenda mu courts zennyini ne tusaba bail. Juzi ababaka baffe abayiseemu Honorable Nkeletanyi, Honorable Nakwedde, Honorable Sewungu, bano abasajja balina baali bagezaako okubabba. Bagenda mu courts ezo ne babanja obuwanguzi bwabwe era courts ezimu ne zikiriziganya nabo ne zimaintaininga obuwanguzi bwabwe. Newankubadde kati ng'e oyo mulamuzi bwe yagezaako okubifutyanka n'abuzaabuza era abalooya baffe ne Honorable Nalubowa withdrawing ne bavaayo. Naye bakola ki? Badda waka ne beebaka? No, basalawo nti bagenda kujulira mu kooti eddako mu high court. So basitegeera omuntu yenna abeera ayogera bw'atyo kubanga courts osobola ozitunulira nga platform endala ey'okulwana. Era oluusi tubeera lake n'osanga omulamuzi nga mulungi ng'agenda kutunulira ensonga mu butuufu bwazo n'akuwa obwenkanya. Awalala n'otafuna bwenkanya naye n'obeera ku rekodi ne batagamba nti ate lwaki tewateekayo musango. Ebintu bya David Lewis Rubongo yandowooza obiwulidde bulungi. Ensonga lwaki yagambye ababaka bagende mu kooti n'ensonga lwaki mwabadde mu kikutte bubi nti genda mu kooti okubanja kalulu ka president nedda kababaka kubanga ekya president bakimanyi. N'agamba nti mu lutalo lwonna bwe baba balwana muyimirira ku fronts ez'enjawulo, waliwo yimirira mu mateeka n'okuyimirira mu mbeera zonna. Anyway, olunaku lugenda balwa mukaaga nkuleetedde interview ya Ismail Lubega. Kyakoze nammere. Kyakoze bakabanda wano mu Kampala. Nkoko baana. Interview ejja egera bawo ku Saturday zijja besaawa 9 ez'akawungeezi. Ojjaba ogifuna ku Beyond the Newsroom. Nze Deni yakuweereza litwe mukutuuse bakoto okuwali. Ebyo nno bwe mbitadde ku mabbali abaana babatulugunya. Naye njagala owulirize ebigambo bino tweyongereyo. Dino mkubake eriso limu ovaawo kubako limu n'ovaawo kubako limu n'ovaawo tebakukiriza kwogera kwogera ekizibu kyakwogera na musibe muno gwolina okwogera naye omusibe yoggwe naye mulungu
erindi at least nti buying omusibulako wakirika buying tekakkirizibwa omanye ekibonerezo ekiri awo balina obusepiki bwe babuyita bumisiti kamisiti kali mu liitesi bajja kuwa bumisiti busapu obumu ziriita 6 bwezikulemerera musango jjukira ozizza omusango gw'okwogera n'omusibe omulala ne bwazanga omusango nti okonkonya nnyo oluggi nga bakunywesa bumisiti bukuli mu liitesi naye nga baagalwako bakuwa akasooka n'okanywa n'okamalawo obonaabona okumalawo liita 2 olaba ne bwenkuwa akacupa ka lwenzooli akamu okanywa omulundi gumu kakulemere olwo ecupa ennene naye ng'ate kali kamisiti kasinga ku cupa ennene kali mu liita 2 olina okuzinywa ozimale woozimalamu nga batookingamu endala kati embeera gye twalimu era ng'amazzi tuganywedde actually ezimu ku nsonga. Omwami ono y'omu ku abo gwe baasibira mu safe house okuliraana n'ewali Lina Zedriga naye embeera si nnungi okusinziira ku byanyumya. Kankuwe n'ono owulirize. Eri bakwambula engoye mu ruumu gy'olimu toyambala bakugamba yoza engoye zo ozireete tuzaanike tojja kuddamu kuzira osigala oli bukunya ng'oli awo ng'owenzinzeko akasuuka. So from there bwe baleeta engoye zange nti nyambale ne ngamba nti oba kati bantwalawa nasaba busabi nti Mukama yabakola ki yababiyimiriramu. It is posho because they tell you here we eat for survival. It is only posho and beans. Posho and beans. And you have to take water. Not boiled water. Just from your, because the room is self-contained, from that room there is a tap. So you have to take 5 cups of water every day. So if you see someone coming out very healthy like me, you know water is life. Don't think she has not been there. But water keeps you healthy. This man, I think I saw you. If she's bwabanga ye yali ayambadde jeani ng'eriko damage. They drove us for more than 2 or 3 hours. Nga bajjamu omu. Omwami Nsebuufu twafuluma naye okuva to that house because baali bamaze okutusiba ebigoye ku maaso. Ne tuyingira mu motoka n'asaba eddagala. N'agamba eddagala lyange lisigaddeyo. Then the other one said, you bring his medicine. So we basooka okumugjamu. I didn't know that he's the one who has come out. Naye bwe bamukomyawo yayogera eddagala lyange muliidirirwa mulimpi. Because he had some cough. Nempulira naye abantu abo bagezi nnyo bali boogera Luswahili and I pretend like I don't hear it. So yagamba nti afaata gambye ono muyinza okumuzzaayo. Bamufulumya ne baddamu ne bamukomyawo ku motoka. So okuva awo ate ne baddamu ne bakola ki? Ne bamufulumya mu motoka. Ne batutwala, they would drop one by one. So nze bantuusa gye bantuusa, sajja yali muganda wange nga Munyankole, yaŋŋamba simba mazwa. Baganda bange bino bw'obiwulira simanyi ggwe wa we bikuleka. Nina Rose agamba lwaki ebyokulonda temubijjaawo. Nze mbadde nsaba nsinziirire wano nsabe gavumenti ejjewo ebyokulonda. If it is costing people's lives, it's not worth it. We think and we deserve to have a free and fair elections. But if it is costing the lives of people the way I saw, it was my first time, and up to now I can't sleep. I can't even eat. I can't even imagine the country we are living in. Because if it is
costing people's lives, mostly the youth, then let there not be elections, let the ruling party rule until it feels it has ruled enough. But let the people live, because I personally believe and trust every people, every life. Thank you so much. Okusinziira ku Dinalows agamba okulonda kugibwewo abantu baleme okufa kubanga kino ekitta abantu kisusse naddala ekyali mu kalulu. Okusinziira ku ye mukazi wattu agamba gwe mulundi gwe ogwasooka olaba bino naye byamukuba encukwe oba oli awo byamusuula wala ng'omukyala Nina Rose. Olunaku olwaleero Chief Justice omujja amanyikiddwa nga Flavian Zaija avuddeyo n'ategeeza nga bw'atagenda kuttira ku liiso buli muntu avaayo n'atyoboola essiga eddamuzi okuli abalamuzi be, ebyo byo tagenda bbanga abikkiriza wakufaafaagana na buli muntu. I will not hesitate to take action to whoever is maybe I should emphasize this. Apparently I was told that people create fake social media acts just for what they call they call it status. That I think the more people who follow you, the more money you earn. So they create those fake news against judges for that purpose, because a judge is a person occupying a higher position in society. So if you create something fake and then you get more likes, then you earn money in that respect. So we shall take action. That one I can assure you. We shall not allow our judges, in addition to the trauma they face from cases, to suffer the social media trauma. That is not to say that I will protect judges who are doing wrong things, but we must protect our judges and judicial officers against unnecessary attacks. Nzaija agamba nti tagenda kukkiriza kubeera nga batuyoboola balamuzi wakubeera nga abalwanirira na buli omu agwa mu ssiga eryo. Agamba bo akakamanyiro temugenda kabaleetako ak'okuba nga mwagala okukuza emikutu gyammwe musobole okufunamu ekigulira magala eddiba, wabula wakubeera nga abalinnya ku nfeete. Agambye nno ku ebyo ebirala nti nga bo emisango gye bawadde eriiso ejjo gy'ebyokulonda era gye batandikiddeko. Prioritizing election petitions. As you know, this year is for general elections in Uganda. It is our resolve that all election petitions filed in the court are timely heard and determined. We are mandated by law to hear parliamentary election petitions within 60 days and presidential election petitions within 45 days from the date of filing. All is set to ensure these timelines are adhered strictly. Promoting court open days. Your Excellency, like I indicated at my swearing in as Chief Justice, court open days will continue to be conducted each quarter so that performance is disseminated about the courts and our services and expectations to the common person are explained. At the same time, we receive feedback through these court open days. We shall, in addition, develop a registry manual. The registry operations manual will be developed to provide standardized procedures. Omukulu ono agambye nti bagenda teeka ku mwanjo nnyo petitions oba okuwaaba kw'emisango gino egy'ebyokulonda nga bwe mukimanyi nti 2026 mwaka gubadde gwa kulonda. So bagenda beera nga bakola ekisoboka okulaba nga gyonna bagitunulamu. Anyway, ebigambo bibadde bingi naye nzikiriza nkuteerewa n'engeri akadde gye katambudde. Nzadde ni Beyond the Newsroom gwe mukoto mbaagaliza bye munjagaliza. Beyond the Newsroom,
where untold story is revealed.